ezo ezabaddeyo. Twalabye abayimbi bangi nnyo abalemereddwa okukola ekintu ekyakoleddwa olunaku olwajjo kibayita endorsement. Okwendoosinga omuyimbi omulala kwe kulaga support, kwe kwanjula, kwe kuwaayo, okutegeeza abantu nti noono naye waali, you know. Chosen Becky, we know yes she has been there. Tumanyi ng'omuyimbi ayimba obulungi. We don't even doubt her voice. Naye omuyimbi omunene nga Iryn Namubiru bw'akujjayo mu bangi n'abakola oluyimba lwalonzeemu lwayagala n'aluyimba namu sina kindi n'akuyita naawe yimbe naye ku stage. Bangi abayimbi ababaddewo, bangi abayimbi abali mu Uganda, bangi nnyo abato be tuyinza otunuulira, but yachuzinze Chosen Becky. So I feel like it's an endorsement. Era Chosen Becky bw'oba osobola bannange, simanyi Mukama akusaasire okuzaala okuyitemu bulungi nnyo, bw'omala okuyitamu endongo komawo ogikakasa obe ng'oli serious mu butuufu otuwa endongo, not because of this but because you're capable nga Chosen Becky. So twagala okwebaza omuyimbi Iryn webale nnyo, webalire ddala Iryn Namubiru. Thank you so much for gracing us with this moment. Eno moment yabadde nnungi nnyo 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 nnyo. Nkabaweemu abo atuyimbiremukko bwe bayimbye, katuweemuko tulabe bwe bayimbye. Oluyimba ayina oluyimba olwa Chosen Becky lweyasoose okutuwa, then after natuwa na luno ng'abantu bamugambye tuweemukko otuyimbiremukko. So there is the other first song bwe luba luli ready lwoba osooka okutuwaako. Okay, kale. That was a moment ate nga bonna bayimbi balungi nnyo kensobodde okuba nga mbawaako mwaka kaseera twalabyeko Ragadi yaze naye n'ayimba. Before Ragadi actually, let me take you back. Before Ragadi nga sinamuba kanzoke mbaze katono nnyo emabega. Bwe twafunye interval oba kyewandiise ka breaking omuyimbi yaze n'akola session esooka ate baamaliriza ne bajja ne batuwaawo Swangs Avenue. Swangs Avenue twalabye Zafaran who sings so well. Zafaran yayimbye bulungi nnyo 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 nnyo. Era bannayuganda bambi musobola Zafarani mu muwa obugagizi bwonna obwetaagisa. Kayimba bulungi bambi Kanyabo, kayimbye bulungi nnyo 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 nnyo. Era bamutegeera nga bamutegeera bw'atyo bamucheeringa. So we tumaliriza oyo twafunye Elijah Kitaka najjira mu mpale eri oba gye bayita batya, nze nange simanyi yo yannemye okutegeera this time round. Naye nga si twe tunato tupale yajjidde mu ndala ne eri design nange sigimanyi bwe bagiyita. Bwe yamalirizaawo Azawi najja, ensi neewuluguma. Azawi, you're loved. For some reason, music w'abantu bamwagala. And I've come to believe nti oli abantu abamu Mukama badde favor eyo. So Azawi yaze n'atukuba endongo nga nnungi ddala ne bakomawo ne batukuba remix ey'amasavu nayo yabadde nnungi nnyo. Azawi n'akuba remix ey'amasavu ne Elijah ne Zafaran badde sigiwuliranko, but I think they did it for the show. Era nayo ne bakola ki ne bulagijjawo. Tumalirizaawo yaze n'ayimba muko Summer Soldier. Bw'amala okuyimba ne Summer Soldier jjukira balinamu akayimbaawo. Atumalirizawo ne batuleetera Ragadi naye najja natu Ragadi lwakuba alina akayimba katanyimbiddemu aka Parliament. It's one of the best songs zaalina lwensinga okwagala nga nze naye teyaluyimbye, which is okay, but lwe yatuwadde olwa muno bulijjo ebigambo tetubitegeera naffe naye yaligezaako tutangaaza. Katuwulire katono nnyo ke yakozaawo ate tudde. Oba ku DVD akadigidi musajja wakabibibi I am singing in the DJ mixing in the bed when make you say put on the so put on the still I am singing in the DJ mixing in do the beat when make you say put on the waliwo abagamba bano abayaye ebigambo bye bayimba tebiriiyo kaŋŋende mpola ŋŋende nki nagenda okulaba nga abayimba abananagira tebabawadde chance neŋŋamba kanyimbe nga nanaagira ekigambo move ogamba mono kakati kaŋŋende mpola the beat the rap
Stanley Kumapo, Mesongo, Sistongo, Kozesa Bongo, Sydney, Temple, Obako Divi, Ranka Digi Musata Waka Bibi, minimum, I am singing in the DJ mixing in to the BTT will make you sweat TT put on a shot TT you show TT put on a dance shoo. I am singing in. Okay, yeah, collect credit to Media Pulse. Thank you so much for that video. Kiriza mukana kasera soke nkole ku nsimbi bwe ngoma woni nabinji ate bye mbategekedera mu program kiri kitya tuchayina bingi dala don't tell me scanzi leto back.